This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Swans Avenue, Ekutusako, Roast and Rhyme, Reggae Raga Nyam Nyam Edition. Yakwera kusande ngabiri musatu February. Jahazi pia, emunyonyo, alebado kuingira mitwalo musambu. Kugeto jakusasura 10. VVIP experience, eriba big boys. Mitwalo makumi abiri. Kalefuna ticket yo katigena FlexiPay app. Obanyiga kamunyenye bili mwende bukadala. Sama Soja, Vini Ganta, Young Mulo, Winnie Nwaji. Everyone digula kusawa tane sokumacha. Jangu na gurilia na kuachana akanyama. Jangu na kakeka. Nebachiya yabone wacharibo. Endongo tukuba ya kurubarama. Omuziki gwa reggae ne raga ogutasirika non-stop. Mwesale mivazi, eja yellow, red, oba green. Olo vibes olubarama lw'ennyanja zirinnye baba. Actually, Abba nechayogera. This time Abba wabanga chayogera chitufu. Mditimu Abba. Chameleone is not a good father. Kwa kati gogeno tam public no gamba abantu nti ndi mulade ngato gambye family yo. Choka ndi Chameleone wafanze social media so lokaba okusinga Abba badda niyera. Esobola okusinga Abba. Abaana abalina obulumi bwabwe. Naye sagala muntu ye navuma Abba. Akana katufu. Tugati bali mu katemba. Ne bandabikiranga bakolaga ne kitawe wabo batuzanyire ku mutwe. Kwa kati Chameleone alaba mawuli gamule sagala. Etadi kintu kinu Chameleone. Ngakolaba nga Bobi Wine ngibogera ko ye kama mawulire. Kasuku nyagalo bene psychology wanimba ndu wasoma psychology makeno nizo kwa wasomera na musaba. Tondabikira kubanga ina degree entufu. Bana psychology nyito muyina. Nkolabanga mutolana basajja nga muwuliriza Chameleone. Chameleone nsingo mwagala. Zakamwe buli mwaka muwe emirimu ngeno mubuzi ne ayitirizo obo baddi tasaserikika tokakusasira ngo vudde nze sage ntwanda bena kasero ne ba minister anite tukusasidde otuse mu nnyonyi onyedde omwenge otulimye bakatago kalwadde akatago kanyo omwenge otuse ebweru amanyi gekisajja yagajjawa omuntu gwe batolera ko oxygen simanga kugambye mbwa kati ngoina bujulizi kijja badako yakuteka bi video nga yekisinga omuntu osofuna feeling ngo limulwadde tewali wokisi ngoni bi video ngibikulage oli musiru biteka yo ku internet kati osofuna apata itingo limulwadde amangu ago mu wiki emu nabanga awonedde nga ina namanyi gekisajja nyega tubiro ya isiti kegwanga liine ebizibu ebisinga kecho okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B0 oba kuba essimu noti 779 noti nyemunya oba noti 75 noti 74 noti 292 tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Ari ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko nimbuzi ndempuno sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewana akyala abulora bababbi abakyala wele somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa ina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent
waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Nenkwe. Ono ye mukama oli mukusekereza. Noli go bago yali asinikanga gwe. Kati tutandise. Oli mulwadde. Kirabe kiki ekikulu. Biri okuva luli okyali mulwadde. Nze ndwala bulunako. Kiki immunity eri wansi kiki. Bangamba immunity ndwawo okwegatta. Ekyo kyo madenza. Nava ku bakazi. Kati abasaba bayagala nzire ku bwenzi. Nene esonyiwa ebintu bayita abakazi. Kati nava ku bakazi ate nenfuna ddiru nyingi. Kazi bakuba ebisiraani otambula oyogera wekka singa kati nakasindika emitwalo gyange nga 5 gowadde tasiima kandi n'emirembe emitwalo bwenyirira nga tonanjerega nyambala yange leero yambadde bulungi buno obuntu bukutuuse bulungi olijjo nyambala obutantuuka alina ekyo tabadde nakyo eggolo nga tutambula kimutyaba nekiŋŋamba naye kasuku nno osaze olubuto nange nsaze naawe osaze nekikali kyakozesezza gwe ng'example abajja kukuba ebisumuluzo ojjukira twalina babbajjo mu sawuna naye walaba abasajjakasuku yajja mu sawuna naddukayo olunaku lumu lwaki tabwakomawo ate wali otugambye nti tulina okujja buli saana eri sawuna wabeera ebyakabi zebula sport wabeera abakazi abasinga obulungi abakiraasi buli mukazi walaba yeevuga ale kasuku yatya okwana abakazi abeevuga yagala bino byamwowino ebikazi byowino tebinyiiga mayini n'ekizibu enkola statement nga binyiiga ebikazi byowino muli bakabi nnyo naye kasuku abaagala nnyo mwe kiraasi ye namutwalako mu kifo ky'ebbeeyi n'addukayo nga buli mukazi gwalaba yeevuga kubanga kasuku ankubula ekinakola tomanyi kiraasi nogana n'okuba amatama ku intaneti abo ne balowooza nti omanyi n'okukwana omanyi kasuku oyina ensonyi kasuku ayina ensonyi tasobola ku approachinga mukazi Flavia wamulabyeko etwakoze ne interview nga mukola interview kuki ku Kanyike iggo wakoze interview Flavia akyadde no GTS namugambye amazima wajibaze ku channel ye ne mugamba nti obbo omusajja yazeemu kola ebintu tubuza wajidi nkubira wajidi wayogedde nzira abadde mpolereza Kanyike ne Flavia andaze nti Kanyike mubi kubanga Flavia mumanyimu obubibbi obulogologo bangamba afuwa emindi kanangamba tabikola ebyadda Flavia anyumiriza story tenyumba yatekako sente ze era yanyigira nnyo Bukedde yali agenda kuwabira Bukedde ne mugana tosobola kuwabira abantu wakola ki wakolanga kuba Bukedde agamba yegatta ne Kanyike ne balino n'erinnya lyani ate nga Flavia agenda kwesimbawo eggomba kati nangamba ebyaddala ennyumba bagizimba batya babiri nandaga DNA nti omwana wa Kanyike Kanyike yatuuka nanzanyira voice note nti obuliranga bajja ekintu sebranding nga olugambo ate mbasagala kuwa bibozi webranding nga wabwino ng'obwabwino olugambo ne bwino bintu bibiri kati nga byenjogedde badde bagana Fiona ng'obimanyi bale nga Flavia nandaga DNA mu BN nandaga DNA ya USA ng'omwana wa Kanyike Flavia nangamba nina abaana basatu lwaki saamusiba bano balala nangamba omwana wani kyokka Kanyike omwana gwe yeegana mulungi naye ekiruma Kanyike n'okumufaanana ekiruma Kanyike Flavia ndowooza akuumuuka wansi awo wajjukira laavu manyi abasajja kasuku tuterera katusomese nesagala kugenda nnyo mu bya kisiru nze ndi presidential material sagala kunjogeza bintu byo bya kikojja omusajja buli musajja yenna andaba ko kasuku live ayina omukazi yali amusigaddemu kinyaga psychologically biologically factor kyendala kade gwe yali ani mpuliriza ti buli musajja gola mu bulamu ayina omukazi yali amuwomedde kasuku teri kintu kizibu mpuliriza teri kintu kizibu nga byaddala nga kufuna mukazi awooma osobola okwebaka abakazi 10 nofuna nyoko kati nsomesa bijja kondistortinga genda omulye nako omusobedde nesibako genda omulye nagenda omulye olabo bawooma wesibye ku mwana yakakola concert yo yagala jonoona amadde nkogamba tekasuka olaba ku mobusi wano wetuli gosinika ki naawe ebyozi byaffe bati bikwatagana zere unyala abantu ababiraba ninkola nabazolo ngotosa kusindika ne presenter asinika madde nkogamba kasukola mobusi eno erimu abayize emitwalo 2 giri ebiri emitwalo 2 nogattako ne Kyambogo nogattako ne UCU mukatuna mugulu osobola okuba ku mitwalo 4 egy'abakazi n'ofunako babiri abawooma
kati nkubulira from ku mitwalo ena oyinza ofuna abawala babiri abakola ki abawooma mu Katonda mugulu okusanga omukazi awooma ebyaddala lutalo ate kasuku tebakulima nga tewali omusajja asobola okwerabira omukazi awooma ate ekizibu ky'agakazi agawooma gaba n'empisa embi kati gabanga byo Flavia Namulindwa ebimbi biba bikyafu tebinaaba bulungi biwunya obumwa tebina asinga bankwerako ekizampo Flavia kwate ekizampo ya Flavia ne Kanyike kati njogeranga kojja badde nkugamba ekibi ky'omukazi awo zokusinza nga investigator bajo intelligence bajo Flavia tirisa bambi yatirisa bikazi bingi ebifuka nga tebiwooma ate kati weefuula kojja nze nakuyigiriza obwakojja okufuka si kwe kuwooma okufuka is an additional to okunyagaliza president onjogeza bikikaso tola sagala kola interviews ebyo biba bya kisiru bimfula kojja kakati okufuka is an additional substance oba service mu kuwoma ekisooka ddala okuwoma olina okubanga oli mufunda olina okubanga oli muyonjo obuyonjo efactor y'okuwoma namba emu factor y'okuwoma y'okubiri olina okubanga olina amazzi either ga kigero obanga mangi enaku zino abasajja tebakyayagala bakazi bato bya buliri ebikolamu mu abeekyalo bannamasaka agana atunda enseneneze namasaka agana atunda ensenene ng'akolera ki mukazi mufukira naye ate abasajja ngaffe ba corporate twagala nnyo mazzi ago ga kisiru tulina okufuna amazzi ag'ekigero singa abafuka singa bonna bafumbo abasinga abawooma bonna singa bonna baki naye mbadde ngamba yakuba nti nzija kumulamwa nti ekisumbu Akanyike kino ekikazi kyamuwoomera nnyo osobola otambula n'ogenda mu America n'ogenda e South Africa n'ogenda e Indonesia n'ogenda e Juba n'ogenda eggulu nga tosanze mukazi awooma nga Flavia kati Kanyike buli wabeera eri nalaba jukira Flavia mu America abadde yazaala alinayo abaana balaba meka babiri kati buli wawulira obuwoomi nga bulinnya ku mutwe ng'agamba Flavia alisi kamuneefuula atwala ennyumba nfune oluwendo okwogera naye akomewo kubanga abasajja abamu bamanyi nti bw'otulugunya omukazi gwe wazaalamu kasuku tobaba omukole kino omukazi kijjamuwa talking ki ate nyambaako sagala tondabise nga mawube mu interview eba talking point oba talking base kati Kanyike yalowooza muddemu mwogere anoonya talking base nani kubanga between me and you ku bintu bye nalabako omwana wa Kanyike ekyokubiri Flavia agamba nti ennyumba agibbira mwana bw'abanga agikola ki naye agamba tabba nnyumba kuba yateekako naye Flavia akyateeka ssente ku nnyumba manyi sagala kiwolereza ate amba nakyo sika ekitegeere nnyo gwe mukulaba okolowooza ki ba Flavia Kanyike sifunanga mukisa kwogerako naye kuba nze nali side yaani nze ndi musajja asobola kuba musajja ki musajja muno naye okusinza ku mpisa za Flavia ebikuba Flavia alina empisa embi kyo kikkirize kasuku bw'oba nga oli musajja baba banoonya school fees baanabo abantu mulekerawo okuzaalazaala ennyo temufuna mirembe buli ddakiika school fees kati abaana bali mu international school akawa milioni 3.5 kati bano basaba enkya baagala bwenkya bambala pink Friday amasomero gali international gye musomeseza abaana ga Kisiru simanyi ku Monday red simanyi ku Lwokutaano pink bunaku olina okugula uniform kati badde nkugamba nti okusinziira ku Flavia nze kubanga nabuuza Flavia ne mugamba oyagala kubba musajja kikuta tumalayo mbuuzi kati oyagala nkole ntya otasobola kuŋŋamba nti kati wano obuze dda ku mulamwa ogambye nti wabuuziza Flavia kati okusinziira ku Flavia okusinziira ku ggwe nze kubanga saagala muwolereza nakyo kirinamu empisa zaakyo ki embi naye mu kusinziira pointi zaakyo zekiwa nti bwe mba njagala ennyumba erina kubeera mu mannya gaaki ga mwana naye ate weteeka mu ngato za Kanyike Kanyike talina mwana omuki yekka kubanga nabadde njagala batuule Kanyike akwate abaana be ne Flavia ennyumba zibeere mu mannya g'abaana bo babiveemu ate ne masanafu ateekeyo oli tosobola kwata mwana wayagala Kanyike musajja mugagga kasukera embaga gye wakola gyewasinika agannyo eyiyo ngenda kwogerako eyiyo neyange nze nawasaako emyezi omwaka mulamba omukazi akubuuza obuyimba bwe bunamu ayanjagala bwe mwana nze natuuka n'okwegaana ebyobugagga ebimu buli mukazi andaba sirina kyabugagga ndi mwavu ne makiri baatwalawo ne namugongo baatwalawo ne bajjo natunzeeyo sirina na malaalo omukazi baagala kutta kati lwaki baagala kutta ebikazi bino bifa nnyo ku baana baabwe kati njogeranga father kati nze omuntu alina abaana babayita batya mu luzungu ndi single father parent I'm speaking as a single father single parent kwa sina mukazi kati nini n'abaana baba mu international kati buli oli wa authority omukazi nti oli atwalira omwana we n'oli atwalira omwana awo empolerezamu Kanyike tibwokwata ennyumba you will set a bad precedence because ife abazadde abasajja abaana tubaagala kyenkanyi ate abakazi balwanira baana baabwe buli omu kufuna kati Flavia bumuga nti tutwala ennyumba eyo
nga babanga nga tiyateeka ko sente nga kanyike mutima gwe kanyima tiyateeka ko sente kanyika aba mutuufu kwata toyina buvunanyizibwa muzadde inanda bako kasuku nte kikwatako ko investingira omwana njagala mwejjemu obusirusiru the only investment you can give to your child is education. Yes, kituufu. Era Flavia obanga oliko eyo base mbokayana nyumba ya musajja jjuwa mwana ngomanyi tewateekako ngo wanimba tuwateekako nga tewakola ki nga teyateekako that is very wrong ennyumba ya musajja kasuku omwana takulemesa nga kulivinga life yo gwokimanyi osobola okuza ebyana ekyo nekikola nekikutema kituufu okimanyi osobola okuzaala ekisiyazi okimanyi osobola okuzaala ekitemu ekikoni kakati never tolowooleza nga mwana akukolera future gy'otaafuna kasuku kati nze wewe mpagirira kanyuke Flavia obanga yakwata sente nga talimba mu mutima gwe nti nabazimba ennyumba eyo deni ebeeyabwe bameka kati okumanya wenkayina ati lisiti bagiteeka mu mannya gaaki naye mutima gwe abakimanyi tayagala kubba bubbi ennyumba ku lwa mwana that is very wrong era omuzadde andaba ku kasuku kyano togezanga neweefiriza sente bunzimbidde abaana akenize amalalo njagala tugende tulambuleko ebbajjo layita amalalo gakungumuka bino byenjogera mbyogera with real life ate mbyogera ku mutima nze kati kasuku siina kijjawe banziika nefo oyinza okuseka naye nga ate ekyalo kyonna kimanyi nti siko ya mayiro zonna zaali za taata naye yaleka agaana nga buli kyana ekyatundanga ettaka nekirya nekifuna sirimu nekifa kuba yazaala ebyana nga 23 kati byatunda simanyi nakumanya bala bali eyo bweru oba balinga 5 ba 7 kati n'omugugu gw'abakulu bange abaafa sirimu bemperera abaana baabwe abamu nabatutte ku seta hayi naye abaana nga 5 abala bali ne mulindwa yampaddeyo ku kifo bagezi naye kati gwe batulekera obuvunaanyizibwa naye nga butasoma bazadde kulowooza nti kankwate ettaka lirindiwe mukasa ng'omwana muto oyo omwana mukuze ebintu bibiri mukuze nga ayagala nnyo Katonda mukuze nga ayagala nnyo okusoma n'okukola omwana muyigiriza okukola si buli sante omwana baakusoma waliwo ebikazi kati omanyi bisinga mu maazi ebyo bye bisinza okwonoona abaana mu nsi kasuga tokkiriza nga mwana we okukula na maama we ti ebikazi bikuza abaana bibakoze ekyejo babibamu n'essubi ly'okubeebakako mu maaso eyo simanyi omukazi agaana akola ekyejo kati wali gwe natutte ku GMS yaŋŋambye nze omwana wange akaaba nempulira ennaku kankulage message nawulidde obusungu kankulage oyinza ogamba nze kiko kasuku tulina emiramwa mingi bwe bubi tulina okuvuma lukamiliyoni likubi abba katukole kiki eyina kufuyo na wuno nze bikimu kyo ngamba sikulimba njagala omulabi ono Fiona mumanyi abadde manyi nkuwaayiriza ate ogambye aweereza video nga awaire Flavia oyo mwana mukwano gwa Flavia nze simukwanangako tugende ku kiri ekiddako badde nkulage wano mulimanya ina nekyatulaga ate nkolaze gwenze omanyi kankulage njagala osome olaba abakazi nti just kankulage ne good evening ina mpuliro nda kanko ndiko ndako andaka nakona sinika gaje kasoko lati njagala okula nakola chabadde yakala okunda banakirabye edda ya oti omwana akaaba mpulira ki kaka omutima gunnuma okumanya ati okusoma n'okaaba kye ekisinga obukulu katwa kyewe fulajo biruka ekyo kyaje kimbega ebirala kasoko oli wayiso abagamba toli wayiso kale kasoko ndagamba kuzija ko bitabu eno yebange esemba kati mbadde kugamba point gye ndwayivingako nti omukazi bakola abaana ebyejo abakazi abasinga balowooza bagenda okutegerera abaana future yaabwe omukazi asobola okukolera ku makya n'asalirawo abaana eddiini kati biri ebirongo byange babiwa abasiraamu nabatwala kusomera liri international gamba bajja baliisa embizi ne babajja basomera mu kaso balinga basomba scrap ku kyalo bogenda entindaawo bagamba abaana babba tebasomba scrap kati gwe kasuku andaba oyinza gamba gitalabirira kinenga babajja musomera lintola obukadde 10 patamu olina abajjayo mbulira essomero lya kikristaayo babanda bange bajja kulya embizi n'abatwala mu kubonaabona abaana bambala empale ez'ebituli engoye zaabwe zonna bazireka ku ssomero kati kasuku obanga between me and you osobola okuddamu abaana bano bateeka mu mutima noga nti abaana bange kuba kati omukazi asalirawo atya abaana eddiini badde manyi nti entukola entuufu omuntu alina kukula nalyokalonda eddiini kuba katonda tebamukaka kasuku olaba Nicholas olina omuleka nayeesalirawo mu mutima kyafiiringa nze nali stongi Catholic ndi stongi Protestant ndi mulokole waddala nesobola kera ku makya nensalirawo omwana nti golina kulokoka tebeera omulokoke kubanga kati omuzadde olaba nkolaga ebikazi bwe byonoona abaki kati ebikazi byo birowooza nti bye bisalirawo abaana future era ekintu eky'obulabe ekisinga mu nsi kasuku tulekeranga omukazi okukuliza omwana
nabo yawukananga ne beautiful akwa simanyi bo wekumira mukazi tokkiriza nga beautiful gana mwana omuto o abaana bonna bolaba emiyayo ku nsi bolaba bona bakulizo basingo maaza single maaza aba obulamu bwe bonna bubera mwana oyo she does not think beyond the box naye ate single father akuza bulungi omwana kaliza abaana mbakwalo obara bona bolaba kwina mbakuba zisina mukwano na baana kwa manja kera kumachanga nfudde enseba jajingi tekingasa kasuku susuta mwana kubanga kasuku namanya ekintu kimu nze atulira sikireziganya nabakuba bana nze mbakubanga basiru kali waliwo namusanga afuka kuli wa myaka 2 katachafukako waliwo nasanga oyo namusanga avuma abantu akyabavuma omwana mukube okumugunjula baga basura omugo oyo nono omwana ekyo kya busiru edda kasuku bakundo omulembe gwa mugondo neso gwa mu abayayo edda nga mwenkusanga la busiru boyina nga bwenkusanga edda nga ndi wa kukyalo ngukuba edda omwana yakuzibwanga community ne kati abana mubakuza mu ebintu bya kusireyiga kisire queen kasuku between myandi yosi ba mabalo badde ku governor gwo mukubagaza o governor ngonyo omwengo okuva ku macha paka kiro buli abasire queen bo mu governor bayina ki neso singa sente zibakula bazi saving ampuliriza singa sente zibakula nga mu governor bazi saving singa bayinawo oyimate omukazi omukwana mfuje kugamba nti njagala onkolere business aganjagala ontwaleke Dubai omanye kyadi bya dolini ne bina baby Dori nalabe mwadinganya. Twadinganya kubina baby lagwa bingi. Tana kukazo kwaga mu baji afana nange embizi nga tumutwala we yagokubidde simu minister. Nengungeya byade ku simu. We bale kudauna muganda wange bichi nakati baji alinga embizi nga tumutwala wa baji mu. Ngambe kikazi kyadi balo wa busimu. Kalo ayina ensonga. Lwaki yadibya bina baby. Bina baby yadiba budi. Kati nokena myaka 5. Nga towe gattako mulinga aine myaka 5 bila bei ajiweza akati mbadenga na wina conversation ku simu nga kinvuma nakikafa tunaddawo kirina enkwe bwana bwana wayenga kiri ennyama yange kyangambe aina bigulire ennyama kyangambe Serena kyangambe bajjo wange tukwagala kaso wacho nonya kaso kati wafula dole mu bantu kati yabaza ko ennyama kali ndina buzibu na yono no adolini nina yo kusande ngenda mugaba doli ndayina buzo ne mizimu je wabe jagala munadibe ngena mubuza bina baby wacho ne medde mu bufumbo banange chagabe chakubide no minister mwana ngampulira ku simu ekigamba bajje bana bajje mubi malinge mbisi oje neka story na se nale abona babongo ba mukazi munafu bayira seka ati awamanye ne atagapedde atekale batuli mukka kale bage amuka nani achoge yo mu agasambe kali ala gote bafu babakazi singa badde fulungu singa ngenda muvuma saka kufa bina baby wanyaba kadi baba ne ntondo asinge myaka 15 ne myaka 3 mwemeka 5 myaka 3 mweta naye mubi munafusi nategedde ndi bina baby munafusi kasuko we walanga nyo muntu yali nyama yange olubirizi kale mbirizi zange bina baby azikomyeho mbirizi zange zera kusema bina baby azikomyeho sale bamukubira simu nange ya ngachoka chiva kunkula edako ensonga za Dorine ezo wachito zinkwasa anti Dorine mukazi watu yetegerera yagala nakola ensobi nafuna omukazi eyadiba amusinga emyaka namutegerera kana Dorine agenda olya teri mukazi kati kankule kasuku na wasako mbadde nkugamba bo wasanga omukazi nga naza mama we simufumbo tosobola kubera mu bufumbo omukazi abawo omuwalo ya magezi nti onobadde mu bufumbo omusajja mubbe funayo kyomubba mwana wange tondaba nange ndi single maaza omukazi kyali kyayagaliza muwala we kane Dorine bina baby kyali kyayagaliza ni dodo aganya okubuuka emyaka gigera jukira abakazi lunaku bakaddiwa fa abasajja bonako tudda buto kati ngenda sala olubuto nzireyo kasuku mfaanane ng'omuntu ompulira buli kyenkugamba nti fa abasajja tetukaddiwa n'abakazi ki kati dodo mu myaka 5 ojja kuba tekyasobola mukola ki ng'alinga byenda naye kakati nze nali nasalawo muwase kuba namwagala naye kyewala kirungi naye kati obuzibu akitegeera yaddiba kasuku nze olaba ekinfunyisa ssente sikubira haamu wano simu n'atampa ssente zenjagala menyekezo emba buloko kwe nazikulaga mazima gokka okiwulira bunu kyenkugamba nazikulaga ki mazima gokka dakiika 2 nti haji ndi staaka haamu n'aweereza ssente zenkola ki kitegeeza gurupu abantu b'obeera nabo
ye success yo tasobola kubeera n'aba failure n'ofuuka successful kati Dolly tasobola kufumbirwa nga Bina Baby si mufumbo era the only obstacle gye tulinamu ekyo ekintu Bina Baby nti yalimwa tulina lwanisa Bina Baby batumufunirayo ekisajja oba kiralu oba kisomba Kasuku goba n'ebisajja sajja yeetaaga biteksi tamusobola Bina Baby yeeronda nnyo kyokka akaddiye talina maanyi kali yatuuka mu menopause atanaba yatuukayo menopause nika ku 45 years 50 ozane professor kabaliza interviews je kale yatuuka mu menopause 45 years zibakyaba na yisengenda kulagaliza utsombayiro za ndamu anyo fulanya ntegera ekyokulala wani tugambye nti okola birango banaye leero ndi mu kibiina mulowooza mbadde nsoma ki tusirika mbadde kugamba ebiso byafulumye ndowooza mulaba nti nayise wali osomera ffenna okola ki gwenga wagwa ate bangamba wagula degree nawe bangamba wagula degree okumanya wagula degree nebyo wasoma tobijjuka tolina nako senti jjo tuli akana kakamiliyoni katujereka nga tolina naluzungulu mulombaji mbadde kugamba tulatuuka waawo tugende kwano oliose n'omuleeta bana chamala Dolly ati Dolly yatuka mu meno Bina Baby yatuka mu menopause yani badale ko n'omwana kwa hiyo Dolly ayinza kuba ali 28 mekerawe ebyekisiru ali meka mu myaka gy'oli mugyali awetha 35 agwedda Lukasuku oli ku mukadde w'okwana Dolly teka so kuita vya leto jitekayo akakunda muguru ndakombulya amazima kaso kati goma manyi wakolanga naye ko kefe ninda ke byadda oli ya mumanyi okusi muti aba Dolly ali myaka ayine myaka emeka Dolly 2020 yakamula myaka 5 ali mu 28 naye neka soko oyo mwana 20 aweze myaka 35 ayinza okuba nga ayisaamu ayinza okuba nga aliga mu 37 ebyaddala kuba ebintu byanyumiza nange tebikwatagana nsi abasajja nabavaako omuntu ali mu myaka 28 osobola ova ku basajja ayina omwana talina wadde oba okusamba gwamuwasa manyi bikazi lubalagira nabiwasa nebidde nebitusumbuwa nga ati okusiiga ebizibu Kasuku wegenderezanga nnyo kwana omwana atakutulaba n'ebizibu bayira ina tula Alex wa live wire nambulirira nangamba jonkulaba okola ddiiru ofuna ssente va ku bakazi b'ebizibu ojagala weto musamba mu kikango oli ebyekikabi ebimu ebakako nga bajjajja balaba ogenda mutwala mu ssanyu nabo bajjajja bakwambala ofuna ebizibu kakati simanyi kakati bamanyi ensonga kyafuna kuba Bina Baby bampa buyinowe alina akasajja ke baali babba emiyembe edde ewaabwe 40 ne kamukolomira ne kamugamba gwe tolifumbirwa neta nkubulira bituufu eyo story nekugwagimanyi aye mutoolo towakana mukiga weekaba gabi mutoolo yakulira 40 yava Kabaale ne bakulira 40 kati bana abawala babbanga emiyembe ku kyalo ne bamukolomira era mu abantu bonna abandaba mu kamera nti mube bampisa empisa kintu kikulu Kasuku kituufu muleke ko makulira abantu omuntu asobola okukolomera n'obonaabona nga Bina Baby kati Bina Baby teri kintu kimu bannaye tetudda ali mu menopause nga teyeyagalidde mu bwala tugende mu kintu ekirala tugende ku kintu ekirala kakati mbadde nga nti tokkiriza nga mwana okula na basingle mothers era nisasira ebisajja ampuliriza tuvudde nno ku Flavio okugwera ati sagala afuke single mother nsasira ebisajja ebitekinga obuvunanyizibwa bwaffe ffe abazadde ne byefuula mbu nabo bizine tokwananga single mother Kasuku n'omuwasa never taken responsibility kankuyigiriza obanga oyagala okuba n'emirembe mu nsi totekinganga responsibility y'omusajja omulala naalongolesi owulidde ng'obozaalanga mukazi ekisajja ne kikwana mukazi w'osanyukanga busanyusi kubanga njagala nakule between Myandi Kasuku nti omukazi yazaalako tebamuwasa ate so nagenda jjuwa mwana na taata wa mwana we ekyo nkikubira nga si byakusaagenda njogera mpola nti gwe abasajja mwena mwetika omusalaba ne muwasa abakazi abazaalako nti gwe abakozesanga toba na step father obeera helper si na step father obeera ki a fool not a fool oba muyambi an idiot kubanga era omwana bw'akola ensobi kati single father talina buvunanyizibwa kuwa mwana oyo step father batalina buvunanyizibwa ku ki naye nga yakutolera school fees yaliisa omwana wo yakulisa naye maama we yakwambaza nga ne bw'anaakula omwana omuleta ku mubusi wano diguli bajjajja wa kataata ke kali akasindika ekigaali
kakati omusajja omugezi omuvubuka yenalaba bajjo kwa nabagoberezi bangi mwesonyiwa abakazi abazaalako badda meji bigenda okunvuma bigenda okuyomba nenjogera mazima ti omukazi yazaalako newebaka naye booti abajjukira taata Alan abakyala wacho batyobo si batyobodde mubiyogera si ati nyaga banvumemuko ndudde okunvuma internet series nyaga banvumemuko kuba kakati zimmanyi lwaki mukwano gwange waliwo single mother yamubyeko ekizimbe singa si security nandikubuulidde bwe yabbye ekizimbe nakiteeka mu mannya g'omwana we bwe busungu bwenkola ki bwoyina kati okwanya omusajja okukuza abaana baati n'ofundikira ng'obbye n'abaana b'omusajja ne batatwala kizimbe ekyo abawala batazaalangako gye bali nga ba Doreen naye kakati Doreen ndowooza wa misambwa kubanga ongamba otya myaka 35 talina musajja wali agambye nti wa 35 si gwe ongambye mu 37 ongambye emyaka nga 28 ongambye 37 era gwe omunkyayiza ogusembyeyo era mukazi w'omutwale mbadde nkugamba nti abavubuka waliwo sitole y'omusajja bamubbye musajja w'amaanyi yafunye access nti ye musajja mugagga yateresa omukazi ekyapa omukazi n'akukuta n'akiteeka mu mannya g'omwana gw'atazaala kati gwe omuvubuka mbankoze buyugamba nti ogezanga n'owasa mukazi yazaalako obwongo bw'omukazi yazaalako si babi kuba ne bamama baffe bonna bantu bamuki ati mbuliriza ati kasooka nkugambe ati kanyambe abantu kanyambe oli mwenzi oyagala nnyo abakazi kati olina gwe wakwana ati wakwana olina gwe wakwana gwe wakwana mbuliriza ati onyirira ennaku zino olina gwe wakwana ng'alina abaana 3 ankositanule ati saka akuleta bwine wano bano kati mbadde mbagamba nti bano abakazi abazaalako mu beesonyiwa yabbye ekizimbe kya mukwano gwange yakitutte ne mukwano gwange ow'ennansana gwe bakatwalako ebbaala ebizu byava kusinga omumaatha ebbaala bagitwala sinika ebinnyo ati mwete obuulikako kintu mumanyi oyo musajja waffe musajja wange wetwatandika obulamu mumanyi bwe twatandika sijja kubasinga omumaatha babbi ebbaala bagitwala naye si bonna katonda mulimu nga mu 10 ebbaala yagudde bagitutte bagitutte omunyarwanda yazaala musajja omwana najja obuvuyo bwe bwatandikira omusajja jjukira abakazi abanyarwanda balina engeri gye basuulamu ebyasamirira mu mukwano ng'oli omusajja wange ow'ennansana nga buli kyama akibuulira ki omukazi nga mafiya n'amubba n'ateekawo olukwesikwesi lwonna omwana w'omukazi yafunye kati nze si bamwe blessing to this nation njogera mazima gwe yagala kabampaane bakuwaane zate ntaasa basajja omusajja yenanda kati ali kuki zonto yagudde eddalo kati gwoseka kine gwe njagala interview ngo kakati mbadde nkugamba mbegayiridde ndi musajja mukulu n'emyaka 3 mwemeka bw'oba tosobola kufuna mukazi atazaalangako ebyokuwasa bikole ki banga bajjo nga towasa omanyi lwaki nti single mother najja tasobola kugwa mu laavu kusinga taata wa mwana we na mwana we naye emboozi ya single mother njuko anti be babbye emikono gyange ebiri anti kati ffe kati ahanfe tukole bajja kubba ngo yasaamiri banaatubba tunaatuuka waawo naye olemedde ku single mother bw'omuzze n'omuzeeri ole yanziba ennyumba gwe saagala kwogera kati bagamba ate osinika binnyo soko sirike eyanziba amaka nkimanyi kati ogamba asobola okwagala omusajja omulala okusinga nze nga njagala ennyumba yagitwala nkola bintu kati ku myaka gye nange kyakayanira ebyobugagga gwe soko lineko ate osinika ebinnyo ku myaka gye nnina nkyakayanira ebyobugagga kale emyaka 35 ne bwe njavuwa tugambe nzeeyo ntambuza bigere era nziramu nenkola ki n'ogatta nengatta kakati lwaki mba nkayana n'omukazi ne Flavia ali atya kirabika bulungi Flavia yagejja ekibuto Flavia ino salo lubuto bagenda kwesimba weggomba abalonzi tebaga kola muntu ayiika nga bajjo olanze gubina gwampita embizi kusibwa kati Flavia bagenda muyita ki it's very bad okuyita female pig hadisi bakuyitako male pig nga bajjo dani calling yourself female pig ati Flavia ino genda mu gym naye nga yanyirira mchala kanyika akola ki si mukyala kanyike beyagala tutekayo ekikyo bekyawa kati kanyika asula akaaba asula akaaba kati mbadde bali kutukasuko nawo mbuzo ebyekisibo kati nyaga tuma interview yali nyaga abantu bafunemu ekyokuyiga nti abawala abato ebyo byogera ensi ebyogedde mwaka ku mwaka tewali kitu kyagenda akati nze mukulaze nti mukwano gwe yagudde eddalu lwa mukazi alina mwana kanyike era gwe omusajja alina okwanya omukazi alina omwana mukolere bizinensi ye oberewo naye aberewe akoze mwana we lobo mwetazule mu meeting that's the only advice I can give you nete mubawasa mubatuta wakana mubataka mu property nina bakwano bange babiri n'omugaga omwe agenda gweddalu oli abbi ebyobugaga bitadde manya ga mwana we ebisajja bigwa mu laavu kasuku naddala nga gwe onyo ready rebel n'ovaako
kutamirawo ebikazi ate babimanyiraavu kikolagalaavu ne kikusanyiningisa ekyapa ekitali kikyo ompulira mwaga gaso gokanula kakati kankubuze beautiful bwano beewuwo tugamba agenze wa Senkoboge kajimandi gosigala nga go controlling beautiful kuba muyinamu Nicholas gojimandi abazadde abasinga bamanako bakana batata babana babo okubawo ebyetaago by'abaana gojimandi bato kimanyi jukira mufumbo yebbye mu bufumbo ojimandi kasuku sawa zino nofuna accident nga beautiful tugambe Senkoboge yamuwasa nga nawe ofunye accident omukazi yasoka kufa ku taata wa mwana we ne abaddenga amukuba emiko ne wabanga abaddamu bba Senkoboge oleeta waaki andi example yayinza okwana mukazi wo omanyi obwe Senkoboge bwakoze mu nsi Senkoboge mwinako right mwogera kwa namutaasako emiggo mbadde nkugamba aya mu parking mbadde nkugamba nena sirikire aya anatera kwata nkoko Mario naganje okujibisa Senkoboge wafeeje nakatembe wa Soroti TV omunyo dakiika 2-3 abaya mazedda omunyo nalaga kusanga aba diplomat omunyo ayiro omunyo mu mpalaawo webagala ku Senkoboge kati Senkoboge omunyo nafuna accident gwe beautiful tugambe beautiful alaze beautiful omunyo kasuko jimande beautiful asoka kujawo nga tanagenda wa Senkoboge omunyo ade kasuko sirike ombadde bwino ejisiru nene David ojideka ko oli musiru nenda za Robert ko limbodi ko kanonye baji kakati omunyo gwe kakati mbadde nkulaga saka abasingo maza abantu ali ndimba vuba manyi ba they mistake me they misquote me bayina empisi embi bavuwaziza abasajja ate basobola kwagala abasajja kusinga baana baabe munonyo bwana abato wado bwana obuto buyina siri mutebutegeera ononya akana katono okayiterereza okatwala ne bakebera bekabate kakwagala ng'ogenda kalala nokagamba omunyo gwa Senkoboge Senkoboge siyasonzise ale muchachi wali yefula pasta yasabisako endiga neegwa najiga wansi waliyo omunyo yatugenda tugunazeeyo sibito bannaye ekansanga sibito gwe ompita musiru kati omuntu yewe ekitiibwa bamuyita Ndulubero nikibuuka kati John Segawa ye version ya Senkoboge kati ebikola bya Segawa byonna oli yabiina mu cooperative version kati Segawa tomumanyi nti kape yonge eyitawo nga teri abalaba bayinza okumalira kati oyina enkwe ogera ku kijjoni John musajja wange Segawa omumanyi omumanyi bulungi gulusi wanja na mukwano gwo bannaffe kati tugende tutenze okutuuka wano olunaku olwaleero Senkobogezayo omunyo gwa Segawa erubaga tugenze otuuka wano olunaku olwaleero olwo era sagala kola lutalo na family bagikolomera oyina ekizibu wali akasajja keerwaza kali mu bubadi kala simbanyi kulimba bantu nakavuma abakazi basingo mmazi atogera kuntekako lutalo lwa family y'Abazulu kama omwana ne taata bonna Bazulu gulaba family yetegera Kamilioni ategeera bulungi gugabuli sana nabanga mu ntalo nga zireetwa Kasuku Media kwa this time ndi side ya Abba ye mutuufu atya Kamilioni fena twamulwanirira ngenseera byali akubidde ku simu nakwebaza nti bale kunwani tankubirangako Kamilioni manyi yasinga omutima omumba yimbi manyi Kamilioni yasinga obubadi manyi twagenda kuddayo nakasonga ne fayiro bulade omuluma tebabuwandiikayo yali akola kabadi kubba Museveni kati byagala njogera ebyo bojandi Kamilioni sawa zina abantu bategere yakwata onako lyanyo omwenge munyonyi ne Juliet zawedde kwatwa amujanja babulwadde nga akastago kamuluma akatago kiki twafuna ekisandiro zante musajja kituufu ayina ebitundu byekyama ebirwadde babiyita batya pancreas ndi ndwadde yadda mu kwegadanga yadda mu nkudi na mwenge kati osobola okuddamu okusasula Kamilioni kananga omusajja omukulu ondeeta wano njogere Kamilioni yali mu kabadi ke Museveni muwa ssente bwe yatuuka n'agwa mulaavu balwanyi bate balwanyi nabyo byeyerwaza mu ddala anoonya attention sawa zino abantu bali ku Dr. Besigye bali ku Chairman Nyanzi ngo bagamba bintu bya Kamilioni ayagala nnyo amawulire kati ayinza kuba yateesa n'oyo omwana ateekeyo Abba si musiru ompulira bulungi kati ali mu kusika public attention public temugeza namu ebintu bya Kamilioni amakulu mumuleka afire mu firimu ye kwa Kamilioni alina omutima omubi user exploiter target worker tavaluinga friendship gwali omukano gwa Kamilioni amwenyumirizaamu ne bosalawo nti kankagale kera kakola y'ekikya guli musamba kano yagusindika kujja kunsi kusumbwa abantu kati godira omusamba tugudiscussingeko
Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Actually, Abba nechayogera this time Abba wabanga chayogera kituufu ndi timu Abba. Chameleone is not a good father. Kwa kati gogeno tam public no gamba abantu nti ndi mulwadde nga togambye family yo. Choka nti Chameleone wafanze social media so lokaba okusinga Abba badda niyera. Esobola okusinga Abba. Abaana abo balina obulumi bwabwe. Naye sagala muntu ye navuma Abba. Akana katuufu tugati bali mu katemba ne bandabikira nga bakolaga ne kitawe wabo batuzanyire ku mutwe. Kwa kati Chameleone alaba mawulire gamulesegala etali kintu kinuma Chameleone ngakolaba nga Bobi Wine gibogera ko ye kamawulire. Kasuku nyagalo bene psychology wanimba ndu wasoma psychology makino nizo kwa wasomera na musaba. Tondabikira kubanga ina degree entuufu bana psychology nyito muyina. Nkolabanga mutolana basajja nga muwuliriza Chameleone. Chameleone nsingo mwagala. Zakamwe buli mwaka muwe emirimu ngeno mubuzi. Ne ayitirizo obo baddi. Tasaserikika. Tokakusasira ngo vudde nze sage ntwanda bena kasero. Ne ba minister anite. Tukusasidde otuse mu nnyonyi onywedde omwenge otulimye mbakatago kalwadde akatago kanyo omwenge. Otuse ebweru amanyi gekisajja yagajjawa. Omuntu gwe batolera ku oxygen simanga kugambye mbwa kati ngoina bujulizi kirya badako. Yakutaka bi video nga yekisinga. Omuntu osobola kufuna feeling ngo oli mulwadde. Tewali wokisi. Bigoni bi video bikulage oli musiru bitaka yo ku internet. Kati osobola kufuna apata itingo oli mulwadde. Amangu ago mu wiki emu nabanga awonedde nga ina namanyi gekisajja. Nyega tubiyo realistic egwanga liine ebizibu ebisinga kecho. Muleke tukuba Chameleone wa Makasuku. Baba mune ku project ya mu promoting. Zo katemba simulimu. Ane we kiba kituufu. Abba mutuufu. Yasingo kwa ne worst father in the world. Musajja chata following a family ye. Kati ngatana tuga mantu libalwadde asoka kubere Abba kubanga bizibu bye na family ye. Abba ina right yo neyo gera ku kitayo kuluna nakiriza. Lwina limpoleza Chameleone nga manyati. Yagenzo vayo nga bamusazeeko omugambo. Nga bamusazeeko omugamba agamba mbo bamusibye. Naga nti bebate bamusibye atukolere video mu real time. Kakade ekintu kyonna abantu bototerangawo mukono munsi toterangawo Chameleone buli kyabusirwa akikola. Chameleone muba mutambula bwe mutenga munyumya bwatoka ina afuuka amaaso afuuka red n'ekiragala. Chameleone ati atowakana yasamira gonsigo gwendako kati gwe Kasuku nga gafuuka red n'ekiragala gatya ayina ekintu ekimulinya amaaso ne gafuuka. Gozabaga Chameleone bya byesirwa yakola bikola ayagala ayina ekimulinya ku mutwe lero n'akijjusa ankera asobola kusanga nakkuba enkya n'akwetondera. Chameleone nenda nkubuulira kakati Abba ina right eyogera ku kitaawe ebyo byekisi kubanga aswaza family. Kakati gwe twakakujja Uganda ngoli mulwadde otusero nyedde walajiwo wega danze ebintu byo ompulya bulungi atozeemo olwala mbo otupostinga tukole ki tuli basawo social media dagala kale wamuonyeza kale ali muddwali wamuonyeza tande abaana onyabuzannyo katuli abantu bali ku nsonga y'omusajja Besigye bawambye chairman Nyanzi opposition etandise okwegatta tunatera okutwala omusajja nga aleta diversion kyokka kwayagala okubba kati Chameleone awulira bubi nga tutwala mukama we Museveni kala ina kuteka ene ajana kweyambula olabese mudondo ali bwe mukubasinga se mudondo lyo munone mu Uganda kati gwe ne bebe kulu mulikana awulira buli kyako kati yali mukuba pass attention diversion nnyo y'amaanyi diversion ekyasinze kubanga laba mawulire gali ku Bobi Wine Besigye Nyanzi babajjo Chameleone yakola ko statement kanyonga mumbo babajjo matize amawulire gakoleko gakogera ko kati wanobuuza nnyoko kati wantuli kuki sigozo zunze kibutongo nno kati nekitegeeza kala gero nja Chameleone mu America abikolere mukubira okola interview ku simu kigulacho nonyezo byogerako
ali mu diversion ebyaddala ebyo nabyo nasimanyi bamusoyinza ko yagambe namukasa abyogere Chameleone muyayi akubira namukasa namugate kayo story bwete najja najegana ngayagala kusiga public attention zosolo kunyumiza Chameleone kyoka namukasa mulalu mbona akiti yagambe Bebe Cool ono muntu atali mu bobadi bamuyita Bebe Cool na Bobby Wine ya manyi kulabisa gwe muri mugwe Bebe Cool ali straight kati Chameleone ye king of bobadi kati maya kubidaka wala akona kaka kati yefula mbo alumiddwa nagamba omwana kati abba bakange mwawo kyogamba abba Masiro okutiyobala kitata kyogamba go ino buyinza ku abba okusinga kitawe yapangisiza abba ennyumba yamuwera kyogamba abba Masiro okumuvuma bwati tukozesa mu logic gosolo kujja mu public novuma kitawo bali mu bobadi baabwe omwana yagala kuba muyimbira kwa talent yabula ane nakigamba lulimi wakana omwana yagala kuba muyimbi katata wa akuzamu yigiriza professional stunts because Chameleone abadde mu stunts all along Chameleone mogera bulungi wali muti kusimu ekiro nakyuka gumanya omuntu alimbanga Chameleone tinkolera kino laba ali kikola ajaga ngenda kikola ekyo kasuku ngenda kikola tunda muwuliza nze nabe tugambye okola abinkolera nze byakuyimba nze mukuyimba neka kati byamagezi ngabiyamba gwe nga siyafunamu choka solo muri tando mwayo ko sente kasuku onsingo kwa Chameleone ebivulu nze naso yebusoga muteka ko buli mwaka ne ku Uganda Museum nze Chameleone mwaka mwashonga 3 kyakola abanga yafunamu nenga yo mutima gwe katonda yagutonda bwe gutunga tegwagaliza nga tayina mukwano kati kubuza yali ankubide ku simu nannebaza oba gwe yali akubide nakwebaza ye kati gwe yagala ya appreciation mbo okumubookinga okumulwanira entalo ze bali bakatwala ni akalwanirira mwene watu kana okumpita embizi nekibina baby nekimgeya nti ndi busy akana tekangamba nti you busy kana linfiira nnyo kuba nalinfiira jajjaawo kakati okwata akasimu nagamba thank you manyi mwabajinyo obusajjo ne mubukuziza busiru temwagala bugamba mazima kale kasuko nawo kenyine okomplain ngala kwago yinenkwe bwetu nozana mu kamera yagala bakadama bakuwane andi bakwante kasuku mulungi genda na ebiwano byonnyoko zisagala kumpana za mazima ngogera nga bakadama njagala mpane kochi ati bangambo basabiriza ne sente mwingi nze singo kula bakadama mu Uganda akati Chameleone ne abba stunt yaganyo kwata yo bana Uganda bayine nako njagala nkubule bali kubesije na chairman Nyanza ali kuchi wali kusemwa ina munonyeza ku CPS nambula ne semwa mbuza abasirikale bonna bamwegana simanyi Nyanzi gye bamukwatidde bambe kati bana Uganda bayine ensonga Nyanzi babuze ngoleta Chameleone ne abba kali obulwadde bwa Chameleone is that a national issue goborwalo weteka ku social media zeno netekayo ne mbagambo mpa magezi mu mpeddagala gwe nga weteekayo just simbaga manti munyambi yakaba wali kati yagambye anyo muyamba anti ayagaba mwogere konti mulwadde nawe kyo zembali onya ddagala lya kumponya kuba zibuna kundwala infection atenga segadanga kati simanyi infection ya mpewo ya ddoko oba eriri kuba lulimi sibikola ebyo so yakulwala HPV oja kujukula interview tusomesa abantu ebibye biri mu lekerawo anakola bigozi byo yagala kugenda mu mbanyi kakati HPV gwe mu kubyali bikuletedde obuzibu walwalira entumbi ebiseera kamotoka kazibi no maana owona kali mbadde nkugamba ti abba ne Chameleone tagayagana kubayinga crap wabo abantu babaleke nako gye bakola ki Chameleone oba oli mulwadde fa tujja kuziika nedda baba mulwadde si mulwadde gamba get well soon don't get well soon kuba ali mu kabadi Chameleone don't get well soon kumanyi ngeri jina bona ne Chameleone nga azanyisa bobadi omwana agenda okunterako story yonna nga bwe yali n'enswala abantu bonna ne banyiigira njiriddewo Chameleone omugo okumbali muyatu asika mu 7 eriyo oluzungu lwe wayogera byonna byonna n'enswala nefuuka public nuisance ku Chameleone omwana agenda okundeta history ye naye nagamba gwe bajjo oli omusajja abatomeza yabadde abala kiro nakyo nondaba nengata doti nga zigatta bani tolwamuwasete yadde wadde mumulaba ku kitanda kyokka ne nakasero njewuunya ndoza yina mwaka ali kamuluma ne bakalipoti nga wali nakasero ne bekwasaako nesi bwe buli obulwadde bwatu tisante agenda kufa okimanyi nakaba kamaziga nga manyi agenda kufa mu Uganda kakabira abayimbi babiri edde nnyo misa kisemakola nali musini yafa 27 kaferero yafa nibanga nti misa kyalwadde ettalo nti bamuloze ettalo manyi misa kibali bagalanye ebintu by'okulagala oyo Abitex sasi yabakulidde mu bulogo nabo nengenze mbijjawo by'okuloga nze nayigiriza bbala mu ogenda mu kyaki ba Abitex bonna ne misa ki naye na muntu ali wa pasita naddukayo natwala simakula emukono bamusabire naddukayo kakati mbadde nkugamba misa kibangamba alwadde ettalo nenkaaba amaziga ne musabira aleme kufa bamubikako nenkaaba
kati omuntu gera damo kabira mai yali kamiliyoni takabikika kamiliyoni yakulidde mu bubaddi okitegera Kasuku kyenko gamba akulidde mu ki mu bubaddi anyway me I will disagree with you namukasa kyogamba mu namukasa byasanga byayogera bipange nakulaba ku machango okola olugambo lw'ekisiro bune batuweereza voice note okuva mu America makamiliyoni simanyi yakubya omukazi ebweru bakubirayo abakazi ebweru nawa mwana tebamukuba oli musiru Kasuku plan to be a professional journalist sometime learn to think and act before uttering your nonsense gotoma international laws mu America tebakuba muntu luyi kadi mu America teri yobe bakuba teri ndozo olabo ati ngo teri eri bili serious kalo joza alo mwana omukubire mu America Kamiliyoni mutuze wa America no kanchikole for your information. Kamiliyoni amani rules and regulations wa America. Kamiliyoni tamusinga magezi. Eyabadde sitanti nda mukasajja badde bazanya. Kati bibi aba Kamiliyoni yakubye omukazi nnyoko. Chichi. Ina olugambo lukusiiwa. Ewe tukubire omukazi. Kasuku. Jogera Kasuku. Kati badde kugamba. So kati jebikwera oli mu badi namukasa ali mu kabadi aba ali mu kabadi Kamiliyoni ali mu kabadi bana Uganda don't buy that club mugo nje maso okubanja ne Dr. Besigye ne Nyanzi n'abasiba abalala Museveni mugezi asobola kuleta Kasuku Museveni asobola kugula no weyambula Traba nto ina ocho ina agama nyambola gemba labe ayinza tuwayo de asobola kuwa ebitaano zobokirizo okweyambula okolera diversion enkutwala ewa Museveni ne Lwasa muri babiri tulina kubakolerako experiment Dazimbala be people nawe penetrate nawe oli wa aza ndi chamani wa mwemba singako Kasoko nkusinga why betwana abankusinga obi walaba musauna wama Mutyaba tubuli Mutyaba bajere Kasoko ali asinga yangambye Mutyaba yangaye nanga Kasoko ekintu kye nalaba ali Mutyaba ekitegezo oti abosi Mutyaba kankubuza mukama wange ekibuto kiri eri andi kati wali yangambye chiko ina kale njagala osabeko kusande echa jawo tuddeyo kusandula bichikoseke Mama bulijjo ntenda Lwasa kikatemu. Baje kati obera ogeze kulingiza abasajja. Zerage mpima bupi. Mukulaba okuko. Tati nakola bubi. Ne mukazi yagala kikarabi. Nanga olaba bibi ngumirako ne ngamba siri bubi. Waliwo okusajja baguyita guchiko ogula baguyita gumedi guyina nebe ya mugo wagula bogo ogumpi. Gwe guyina akabuto gwe gumpi ate gwe gutayina waka. Kibinyo. Ali sibero omuwanvu katayina waka. Beno omubiri gwe gumala. Niba kwana onyuma oli mungoyi wajja mu Yesu kataba tubakuddukeko. Mutyaba laba mukama wanga enafuuse twali attraction. Anyuma Kasuku ofaana bulungi ng'oli mu bigatto gatto boti obuzaabuza. Naye Kasuku ate munayo inemba ligo otambula bubi mu Yesu. Abantu bafuna omukisa okukola. Kati bajjo Mutyaba. Mutyaba Kasuku. Mutyaba. Zere Kasuku ani asi. Wabale nnyo. Gwe Mutyaba obule. Ofunda nani? Ate kati goli boss. Ozo kitekeke. Ate boss muwasere nako yangamba ono yakulanga kibaata. Era Mutyaba jimani ebuda. Mutyaba jimani ebuda boss yali de counter. Mutyaba kawate. Naye ate nategera olutoloje luva. Mutyaba ne muli afede. Ne mutumya kasooli omufumbe. Ne muli akasooli omusauna. Bajjo kakati ngo yakala okula nolya omutwe gw'ekyennyanja oyagala okulaba jangu zebula jangu labe kiko oyagala okulaba ekyobulambuzi kiko mumanya azanya comedy omutwe gwagenda waago olubuto oludda waago obugere ayina obugulu mukana mugula basajja tuli babina ekiko mubi tolaba tokusaba nga tonda kulaba kisera kya kiko nga yeyambudde kato sinekaki age yekaya ngomya nali malize singo obubi naye omwana oli yakula bubi choka aina mbala balinga ogenda otulingisa mama ali nakulingiza nenda ngotenda kyoyina naye Mutyaba kye yalaba Mutyaba tayina kye yalaba Mutyaba yali kula agolimba oli mukibisa mbadde yangamba nangamba jjo mukazi kiki nga talina kyalaba Mutyaba byogera bituufu oli mukusinika yabingambye nno ne kati okomawo kusande obadde yagala nzinye nyamba nkwegayire ngenda kusasula be ku kiko kamalo nakakine kiko baana abayo jategera tuli mu interview kamokine wano kamokine ngayire wabayo jagu nfune content gogenda okuwa abantu emboozi gyendi nyumiza abantu ngayire kino kya bulambuzi nti ebirwa byerabirwa nkugambye abakazi abayambulira kiko bayina amaanyi nze kirisi kiraba akosa ade kanyamba tukubire kiko
Nyamba Kasuku nyambudde nindako nyamba kikajja kwate simu bagamba ebirwa byerabirwa kakati nakulero nga tuvude owagidde abba nedda abba mutuufu ndio akwana yali mukabadi nenga mutuufu kuba kati Chameleone agenda tanko social media nga abba tabamanyi social media family ye ekyokubiri Chameleone empisa zakola kiko jebale olikiria ono nakutadde ku loud oli ku kamera sauna wamma kusande oli ku loud onoja kusauna ono bayo kusande ati ngambye Kasuku ndi obera olira sente gosinga sente awo kusauna byonna bikwatako munyido kupaka paka wagu ebigambo byakwogeredde obimanyi kiko agamye mutonyumira mu kasuuka ogenda kubayo kugundi kusande dieta kakati mbadde ngamba Kasuku ndi akusingako katono gutolina kyoyina tetubera fena mu sauna wenoli olinga abalema tolina mabega na maaso kumanyoko beyagale ebyo ndowooza okitegedde fulufiga atagiddemu namukwanako kati Kasuku yatugamba nti oli omwana wo mwana ki alina omwana gwe yagamba tuve mujokusaaga mwe mwasala buli musajja munjagaza ndi muli wa bisiyaga njega tubeere realistic atoyo musajja Kasuku gwaberanga ne fulufiga wamufunamuko ene single feeling nemubweti noga mwegombyeko kale ebbere ayibera kasenya no wabera ate wamukwatanga boti ngabo onkutte bwamukwatanga boti wafunanga mu feeling kakati batu wazifuna atenza ategera okusinga nzijjawa olaba gwa atategera tawafuna feeling kakati za atategera ate Kasuku kimanyi nze Kasuku namusoka mu nsi kakati za ategera okusinga gwojimanti mu nsi bako nyebisiyaga ojimanti ekintu ekisinga okunnuma kati kikola kyakyogedde kuba manyi buyino bwe njagala obuuze ku zebula omuntu atalina mabega n'amaaso bamuyita kiko tato ine embalabe ne Lwasa kati ate kiko ekyamani wamwe mu mbalabe kati mbadde nkugamba lwaki mu nsi bako nyo fulufiga anti we mbadde njagala tuddaawo fulungu ono waliwo mwabeerera mwenna ndayira okulya abaana bange bonna nga n'ebyama byo yabimanyi ndayira okulya abaana bange bonna sifunanga na feeling walina ogamba nti babyanzikiza waliwo omukazi gwe webikira bulangiti 10 n'oguma okitegera accident esobola okujja ng'omuzira gw'okutta nnyo tugambe omuzira gw'okutta tugenda kufa naye level sijituukanga konti kanebike bulangiti 10 tomwegomba waliwo omukazi gwe ng'olya kiwuduwudu n'ogamba kati sijja kutunula mu face kangutobe tobikuyita mu mbeera n'embeera embisugi sikikolangako kati kikafuko kino ekyenBS kyali kinoonya abantu bayisa mu gundi content wa covid nebakuwa fulufiga yasinga okuzanya firimu mu Uganda kaloba muteka ku TV nagamba baby ayina esimu y'omuntu gyateka nagamba baby bajjo okitegera bulungi kati ngabo bakola content ate nga nze ndi mu byaddala era okumanya sikikolanga nali mutwala ne mu kooti bala moyo yasasula milioni 3 nekyanzitire nyane bokwana omukazi akulaba nga bawa fulufiga kyakwata tulina bokijjawo ku bantu nebe twagenda mu bululu oba people power eggulu sifunangako chance n'abasirikale b'eggulu bafuna omukisa okunsinga nze omwannyinaze mutwalanga mwannyinaze ate omulenzi ate si omuwala oyo muganda wange mulenzi she's your brother he's my brother she's your brother he's my brother otegede teri kintu kinnuma ekinkabya amaziga kunsibako omuntu oyo she's your brother kyekyo kyokka kyoyinza okumva mu nsi nenyiga kubanga kati owulira ngamba bonsibako mukazi ki mukazi ngamba kale wali omukazi gwe bakusibako kale bonsibako dolini ngamba kale oba Stella ati Stella jide wa Mombozi namna yefuula nyamanyi Kasuku kati Stella tajide wa Mombozi kale so ngoli akusibako nava ngamba kale oba ono omuwala ono yali ayimba ono yani bayimbi ati kugamba bawala abalungi kugamba bawala abalungi njakukuboliyo eza bulungi nabo omunsi bakosokolaki naye bakusibako omusajja munno nga newe yali badde bisiyaga nga tabinyuma kulya bisiyaga ono abasajja abasikiriza she's your brother bakusibako omuntu nga si musajja si mukazi ekintu ekyo kikuluma nnyo kyekinkabya amaziga ne mutima nkaaba kati kyekintu kyokka kyoyinza okunvuma nenvaako waya ate osirikira gannyo
One kwazo uli batokale bombe nyoko ndeka. Ndimo kunyigaji. Ka Junior kampa sente ne kaziza. Leta mali Junior. Yazo nangulira lunch sente nazisikayo. Omwana wa mirundi oyo bati. Omwana wa mirundi oyo. Nze ndikitawe mulamba. Yakuochezaayo enkalo. Junior ndabaka nkolage message ngolaga obuyaye bwa mirundi. Siye Nicola Sasimu. Yakozesa. This man has been picked. Nese botamale Junior. Wakazo kolanga kitawe lunch gyombido inajibbayo mupi. Omwana kinga kiyankozo kimani. Yasanze oli mukati wenyini. Atena abakibayo. I'm proud of him. Sabo yo mwana yo nagenda gaggawala. Kituufu. Omwana yatandise okugere nga ovudde ku buyaye bwo kumpa sente azizaayo. Yatandise okwepositioninga. Era njagala akendeze TikTok ne YouTube. Bo mukyaza. Njagala kubanga level gyagendamu. Level gyagendamu Junior. Yambalidde ebintu bye. Nze nga muzadde we nensanyuka. Bino ebyokuganya ku TikTok byo nagenda. Kyankoze ekibi kyokka. Kungulya lanchi ya mitwalo musanvu na maana ajo. Nazizayo. Mbadde simanyi omuntu omusindikira sente nozizayo. Junior yampa enkalo cash. Yakuwa mmeka. Emitwalo aga. Kasoko oli mukwano gwa Junior. Yampadde musanvu nago nagutwala. Yampa ati ndoza yajjukidde nga alinamu ekizibuzibu. Bajjo olina sente. Tebayita appreciation muliza Kasoko. Bajjo naye mulekerawo okukwata obusente bwabwana. Onsiima. Oli bagamba thank you kadi bajjo oli bagamba ekimala. Kankule Kasoko. Nero omusanvu. Oli wajja nonsika mu sente. Katekana. Tutuula nonsikamu. Kanero ngenda kusikamu. Leero nno nja kufuna obuzibu. Ogenda kukoona wakyama. Kali mbadde nga omwana yankoze ekyo mbadde sikiraba. Osobola okusindikira omuntu sente n'ozeddizayo. Osobola. Sikirabangako nakirabidde kutambala Junior. Okuba essimu ne baziritaninga. Yazipiikinzeeko manko mobile money. Naye abaana nga bayaayo. Kati mbakubanga ndikiyenye ntudde mu hoteli manyini nako omusanvu. Olaba njoza amasowa. Leta amale Junior yagwa. Wandi bagambye. Yolabo boyagala okusobola kati go solo tula mu hoteli. N'ogamba nti oli bba wa presidential advice. Nakasoko nja kuwemula. Kasoko ate mukazi yangamba omwegomba. Baida we yangamba manyize ndi muganda we mulenzi. Yala ngatona jako yangamba Kasoko amwegomba. Oli yagala jangu bwino jangu Kasoko nkwe bwino. Kasoko jangu bwino Kasoko. Tukomyawo bijjeko. Kasoko jengu bwino jangu bwino we chikaze ekyo. Kyangamba okyegomba ekikaze ekyo. Ngegirete wano. Kyangamba ekikaze okyegomba gakalona mu ggulu. Wegenda ne muntebe kato kikwate. Ekikaze kyagala kundya. Ngo kyegomba. Bijjeko. Era interview kyere dokozi. Nera Kasoko li musika dokozi. Tubadde tu. Ate The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange abakyala abulora bababbi abakyala wele somuyomba inyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge oya baweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange